Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu oyo akuumye ggwe nange atusobozesa okubeera nga n'olunaku olwaleero tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Gwe yenna ayina asobola okuba nga kaakano osobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Ekyo nno muganda wange okisobolera ddala maaso n'okuba nga osobola okuba nga okyatula kubanga Mukama waffe Yesu akusaasidde busaasizi. So tulina ensonga ey'okuba nga tusiima Mukama Katonda waffe olw'obusaasizi bwe eri obulamu bwaffe. Olunaku olwaleero twagala okutunulira ku kitundu kyaffe ekisembayo mu kitabo kino kyennyini eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'e19. Era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunulira ku mutwe gwe tuyita emisango egy'omusomesa ow'obulimba. Emisango egy'omusomesa ow'obulimba. Bw'obeera nga weekaanyiza bulungi amasomo amalala ge tugenze maaso n'okuba nga tukola, tugenze maaso n'okuba nga tukyogera lunye nga tugamba nti omuntu azaalibwa omukyala azaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Ekitegeeza ti mu kubeera nga ffenna twagabana mu kibi kya Adamu, ekikulu eky'okuba nga tutegeera kye kino wammanga ky'omuntu tasobola kukola kintu kyonna eky'omwoyo nga kirungi, kubanga omwana w'omuntu musibe eri ekibi, mwana wa Sitaani, mujeemu eri Katonda, muzibe eri amazima, mwonoonefu era tasobola kwerokola era tasobola kweteekateeka funa bulokozi. Ebyo nno binnyonnyolwa mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokusatu, wamu ne Yokaana 8:36 ne Ezekeeri 3:7 olw'14. Lwaki twogera ku bulimba obw'omusomesa ow'obulimba? Tulina abantu olw'ekikula ekyo kye baasikira okuva mu Adamu nga bo kye basobola okukola kyokka kya kusomesa ebyo eby'obulimba ate ne babinnyonnyolera ddala buki bulungi ti mu bo temuli kwagala kwonna kwa kukola bulungi, ekiri mu bo kwogera bulimba kunnyonnyola bulimba. Ne mu ggwanga lyaffe tulina obutuuti obw'enjawulo nga bujjudde abasajja ab'enjawulo nga bye basomesa tebirina kakwate na Bayibuli wabula bantu abalina obukugu mu kunnyonnyola ebintu nga bya bulimba. Kakati bw'oba otunuulidde ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'e19 olunyiriri 23 lugamba nti era awo ne watagolokokawo embeera entono eri ekkubo. Kitegeeza ki? Nti kye tuyita ekkubo oba enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, oluvannyuma Pawulo okulaba obuwanguzi bw'enjiri mu kitundu kino, mulimu ate abantu abalala abaali abangi ennyo nnyini ddala abaali beggulidde ennyo embeera eno ey'obulimba. Embeera ne bwe yalabikanga eyali ey'emirembe mu Efeso, ate okuwakanyizibwa okwayite kusuubirwa ne kutandika nga kuleetebwa eri ensomesa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Era kino kyali kiddiŋŋana oba nga kyanukula oba nga kiddamu embeera y'emu eyasookera ddala okubeerawo mu kitundu eky'Abasesalonika nga bwe twalaba ky'ebikolwa eby'abatume essuula 17 olwokusatu paka olwokutaano. Wamu ate era n'ekitabo kye kimu eky'ebikolwa eby'abatume essuula 19 olw'omunaana paka olw'omwenda. Ku mulundi guli bwe tuba tutunuulira obuweereza bwa Pawulo eri Abasesalonika, tujjukira ddala mu ssuula 17 yagenda maaso n'okunnyonnyola nga bw'akakasa abantu okuyita mu byawandiikibwa nti Yesu ye yali Masiya. Omwo ne mubeeramu bangi abakkiriza bye yayogera, bannamawanga wamu ate era n'abalala nga Bayudaaya. Olw'okutandulaga naye waliwo Abayudaaya abalala abataakiwuliramu mirembe ne bagolokosa olutalo mu kibuga. Embeera y'emu Pawulo addamu okuba nga gisinsikana mu Efeso wano bwe yayingira mu ssuula ey'e19 olunyiriri 8 paka olw'omwenda. Bwe yayingira ekkuŋŋaaniro n'atandika okusomesa emyezi 3 nga anywereza ddala obukulu obukwatagana n'obwakabaka obwa Katonda. Bayibuli egamba abamu ku abo abaali bawulidde bo ne beeyongerera ddala mu bujeemu bwabwe n'okukakanyaza emitima gyabwe. Kati wano bikulu nnyo bino okuba nga tutegeera. Ekyawandiikibwa kiraga nti ne wagolokoka embeera etaali ntono, nti embeera eno eyali enkambwe ennyo. Pawulo agenda mu maaso n'okuba nga atusikirayo nnyo ekifaananyi kyayo bw'oba otunuulidde amabaluwa
mu bbaluwa esooka n'ebbaluwa ey'okubiri ey'ebitabo bino ebyawandiikibwa ekkanisa ey'Abakolinso. Mu bbaluwa esooka mu ssuula 15 olunyiriri lwa 32 Pawulo alagira ddala nti yalwanagana n'ensolo, ekitegeeza nti embeera gye yeŋŋanga oba gye yasinsikana mu Efeso yagigereegeranya n'okulwana n'ensolo, ekitegeeza abo abaali abalabe b'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo baalina enneeyisa, baalina embeera etaali nnungi ng'efaananako n'ey'ensolo mu ngeri gye baagenda maaso n'okuba nga bamukwatamu wamu ne banneebe. Mu kitabo ekyokubiri eky'Abakolinso essuula esooka olw'omunaana olw'omwenda agenda mu maaso n'alagira ddala nti baafuna okunyigirizibwa kwa maanyi ne batuuka n'okuba nga beevuma ensonga ey'obulamu, naye ng'ekyo kyajja eri bo okubeera nga baali obwesige tebubeera mu bo, wabula obwesige bwabwe okubeera Mukama waffe Yesu Kristo oyo azuukiza abaabafudde. Bw'osoma Bikolwa by'Abatume 19 olwa 24 ekyandiikibwa kigenda mu maaso ne kinyweza nti kubanga omuntu erinnya lye Dimitirio omuweesi owa ffeeza eyakolanga obusabo obwa ffeeza obwa Atemi n'afuniranga abaweesi amagoba si matono. Kati awe wali embeera, Bayibuli eyogera ku mwami ayitibwa Dimitirio eyali omuweesi. Bayibuli y'emu egenda mu maaso n'etulaga ebitono bye tusobola okuba nga tufuna kw'ono omwami yali yakenkuka mu mbeera ya buweesi era yagendanga mu maaso n'azimba obusabo obwa Atemi, era yali muweereza yali yeeweerayo ddala eri Atemi, era ng'alina n'abantu bangi be yali agenda mu maaso n'okuba ng'akozesa mu mulimo guno. Bw'otunuulira olunyiriri lwa 25 Bayibuli etulaga nti Dimitirio n'akuŋŋaanya abantu abakozi ab'omulimu ogwo nga gwe gumu n'abagamba nti mumanyidde ddala okuva mu mulimo guno mwe tufuna obugagga. Ensonga gye twogerako nga tulaga nti abantu abatannaba kubanga balokoka bo tebafaayo ngeri ki gye bafunamu bugagga bwabwe, oba makubo malungi oba makubo makyamu. Byasookera ddala okuba nga annyonnyola na lwaki lino essomo tuliyita emisango egy'omusomesa ow'obulimba, atandika ng'akunga abantu ab'omulimu nga gwe gumu abannyonnyola nti obugagga bwabwe bali babufuna mu kuba nga bazimbira Atemi obusabo. Olwa 26 abannyonnyola omutawaana ogwali gutuuse ku bo olw'okubuulira okwa Pawulo n'emitawaana egyali gize eri bo ku mulimu gwabwe, kubanga nti Pawulo yagenda mu maaso n'agamba nti bukatonda bwonna obukolebwa emikono gy'abantu si bukatonda. Ate nga bwe tubeera beerufu ekimala, ebyawandiikibwa bitulaga mu Zabbuli 10:15 olw'okusatu paka olw'omunaana ne Isaaya 49 paka 2 okwo nga kw'otadde Yeremiya 10 olw'okusatu. Byonna ebyawandiikibwa ebyo binywereza ddala ne bitulagira ddala nti abo bonna abeekolera bukatonda baba bazibiddwa amaaso era n'emitima gyabwe ne balema okuba nga bategeera, kubanga ebintu ebyatondebwa obutonde bikatonda bisinzibwa bitya, ebintu ng'emiti, ebintu ng'amayinja n'ebintu ebirala eby'engeri ng'eyo. So engeri y'emu ey'Abakatoliki bwe balowooleza ddala nti waliwo engeri y'obwakatonda eri mu bifaananyi ne Dimitirio ne banneebe bwe baali. Mu lwa 27 agenda ddala maaso n'obannyonnyola n'abalagira ddala nti singa okubuulira kwa Pawulo kwali kulekeddwa ogenda mu maaso n'okuba nga kweyongerayo, kwali kwakubeera nga kumaliramu ddala ensa eri okusinza kwabwe n'okugyawo ekitiibwa ekya Atemi oyo ow'ekitiibwa. Olwa 28 era okuva mu ebyo eby'ensonyi Atemi byali ayogedde eri abantu yali agenze mu maaso n'okunga, mwe mwava embeera ey'okuba nga abantu beegugunga era beegugunga mu busungu. Olwa 29 kye tulina okuba nga tutegeera mu lwa 29 Bayibuli eraga nti awo bonna ne babeera nga bajjudde okutabulwatabulwa ne banguwa wamu ne bayingira. Mu lwa 29 Bayibuli egamba ekibuga kyonna ne kijjula okutabulwa kuno, ne bafubutuka n'omwoyo gumu okutuuka mu Teatero. Bwe baamala okukwata Gaayo ne Alisu
Taluko ab'e Makedoni abatambulanga ne Pawulo. Kati ndowooza olaba embeera eyo, kirowoozebwa nti Teyatero muyo mwe baakoleranga emizannyo egy'omu lukale, ate era mu Teyatero mwennyini bayinamu ekifo mwe baakuumiranga ensolo ezo ze baagendanga mu maaso n'okuggulira abo be baalowoozanga nti baali batawaanya ekibuga kyabwe. Erinnya lya Gaayo si gwe mulundi gwalyo ogusookera ddala okulabikako wano, kubanga Gaayo tusooka omuwulizaako mu Bikola by'Abatume essuula eyo18 mu Kolinto, ate era erinnya lye tujja kuba tuliraba nga liddamu okulabika mu Bikola by'Abatume 24 ne Baluumi 16:23, naye Alisitulo ye guno gwe gwali omulundi gwe ogwasookera ddala erinnya lye okuba nga lyogerwako wano, naye ate mu bifo ebirala naye tumulaba nga y'omu ku abo abaali ab'enkizo n'okutambula ne Pawulo. Olwasatu Bayibuli tugamba nti Pawulo bwe yayagala okugenda mu bo, abayigizwa ne bamugaana. Kino kyo kiba kinywereza ddala ensonga ey'okulagira ddala nti newankubadde Pawulo yalina ekigendererwa eky'okubeera nga ataasa mikwano gye be yali akola nabo omulimo guno ogw'okubuulira enjiri, abayigirizwa tebaamuganya kubanga baali bategedde akabi akaali kamwolekedde. Bw'osoma ekitabo ekya Samwiri ekyokubiri essuula eyo18 olunyiriri olusooka paka n'olwokusatu, olaba embeera yali y'emu. Dawudi bwe yali ataddewo embeera ey'okuba nga banoonya Abusalomu, yali aliwa bwe yali nga amaze okubeera nga agabanyamu obubondo obw'enjawulo obw'eggye, n'agamba naye omanyi kigwanidde nange embeere nga nkola ki, ngenda wamu nammwe. Abajaasi be ne bamugamba nti ate kigwanidde ye kubanga agenda wamu nabo, kubanga bo baagamba okufa kwabwe tekwalina makulu gonna, naye okufa kwa Dawudi kwalina amakulu ag'amaanyi ate era kwali kukulu nnyo. Kyali kisingako bo okugenda, wabulayo n'atakola ki, n'atafa, kubanga bo bannyonnyola nti obulamu bwe bwali businga obw'abantu 10,000. Kati embeera eyo y'emu kyenkana gye tulaba wano. Abantu mu kubanga baali bagasiddwa olw'omulimo Pawulo Katonda gwe yagenda mu maaso n'okukolera mu ye eri obulamu bwabwe, baali bafaayo nnyo eri obuki obulamu bwe. Ekisinga okwewuunyisa nti mu kibuga kye kimu eyayina abakyayi bangi, ate Katonda affe yeewuunyisa mu kibuga kye kimu Pawulo yayina bangi abaali bafaayo nnyo eri obulamu bwe. Era bw'osoma olunyiriri olwasatu mu olumu, Bayibuli etulaga nti abamu ku bakungu mu Asiya, Bayibuli etugamba nti abaali mikwano gye ne batumya nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagamba nti tekyali kirungi eri ye kuyingira mu Teyatero. Era Bayibuli etulaga nti bagenda mu maaso n'okukakasiza ddala kyali etagwande kubanga ayingirayo munda eyo. Olwasatu mu ebbiri nti abamu ne bakaaba nga boogera ekintu ekirala, nga n'abalala bwe boogera ekintu ekirala mu kutabulwatwabulwa, era abasinga obungi nga baali tebamanyidde naddala nsonga ki yali ebagasse. Kino kyo kye tulabira ddala mu lunyiriri luno. Olunyiriri luno lunywereza ddala ne lulagira ddala nti wano waliwo okutabulwa okw'amaanyi nnyo okw'abantu, kubanga kyenkana buli omu yali awakanya omulala era baali tebategeedde ddala nsonga ki entuufu eyali ebakuŋŋaanyiza. Bw'osoma olwasatu mu esatu tulaga nti awo abamu ku abo abaali mu bantu abangi ne bagamba Alexander oyo Abayudaaya gwe bateekayo mu maaso, era Alexander n'atandika okuba nga awanika omukono kubanga yali ayagala okubaako ekyokwolereza Abayudaaya. Kyo kikulu nnyo okubanga tutegeera nti kisuubirwa oba kikkirizibwa nti ono Alexander yoyo y'omu Pawulo gwe yagenda mu maaso n'okubanga alabula Timoseewo ku ye, kubanga tujjukira bulungi bw'osoma ebbaluwa ya Pawulo ey'okubiri gye yawandiikira Timoseewo mu ssuula y'okuna yawandiika ng'alaga omuntu ono yali amukoze obubi bungi era n'agamba Mukama yali agenda okuba nga asasula omusajja ono. So kisuubirwa nti ono ye Alexander y'omu ayogerwako wano eno. Era wano lwaki Dr. Luka mu kuwandiika kwe tamusongako lwa nsonga ndala, kisuubirwa nti yayinamu engeri y'ettutumu mu kitundu kino ekya Efeso, ng'era yali agobera nnyo mu bizinesi ey'ekyobugaga eky'ekikomo,
kubanga nakyo kyali kikozesebwa nnyo mu kuzimba obusabo buno obwa Atemi. Naye ku mulundi guno asikibwayo kubanga yali ne mu Yudaaya. Bayudaaya banne bayagala agende mu maaso n'obawolereza nti tebaali kitundu ku kwegugunga okwo oba si be baali baleese okwegugunga okwo. Ekitegeezeza ddala ensonga gye tulaba mu Lunyiriri lwa 34 egamba nti bwe baategeera nti ono yali mu Yudaaya, abantu abasigadde mu Efeso ne bawoganira essaawa 2 nga mu ddoboozi limu nga bagamba w'amaanyi nnyo oyo Atemi owa Efeso. Kino kiba kiragira ddala nti n'abo Abayudaaya abataali Bakristaayo mu Efeso baali tebeenyigira mu mbeera ey'okusinza ebifaananyi. Ekitegeeza ddala nti obuvo bwabwe baali babumanyi nti eyo si yali engeri entuufu ey'okusinzaamu ani Katonda. Olwa 35 Bayibuli etulaga nti omukulembeze ow'ekibuga kwe kusirisa abantu n'abagamba mwe bantu mmwe aba Efeso. N'abagamba mwe bantu mmwe aba Efeso, abakuumi aba wankaaki ey'amaanyi ya Atemi, era wamu n'ejjinja ery'enjawulo eryagwa okuva mu bwengula. Kati so okwogera kw'omukulembeze ow'ekibuga kwali mu ngeri emu oba endala kulagira ddala abantu bano ab'omu Efeso abaali tebannaba kubanga balokoka bwe bakirabanga ng'engeri y'ekitiibwa okubanga baali boogerwako ng'abantu abaali abakuumi wa wankaaki owa Atemi oyo ow'amaanyi n'ejjinja eryo ery'ekitiibwa eryali lyagwa okuva mu bwengula. Kino kye kikulagira ddala nti bino byali bya nsonyi nnyini ddala mu kubeera nga abantu ebyamasitaani ate bye baagala okubanga boogerwako ebibwa Katonda nga baalina obukyayi eri byo. Era nga bwe kyali mu Efeso bwe kiri ne kaakati mu mawanga ag'enjawulo, mu bitundu eby'enjawulo n'eri abantu ab'enjawulo abatannabasinsikana njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, oba n'abamu ku bo abagendedde ddala mu maaso n'okkakanyaza emitima gyabwe eri enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwa 36 Bayibuli etulaga nti mulabire ddala ebintu bino tebisobola kubanga bigaanibwa. Mugwanidde okusirika era temugwanidde kuba nga mukola kintu kyonna mangu nambiro. Olwa 37 kubanga mulesa abantu bano abatali bavumi eri bakatonda baffe. Kati kyosobola okuba nga otegeera waneeno nti ono omukulembeze ow'ekibuga yali mukakafu nnyo nnyini ddala nti tewaaliwo kintu kyonna kyalisobola kubeera nga kikyusa ekyo Abaefeso abantu kye baali bamanyidde. Ekyo kiraga obulimba, engeri gye bwali bwasenseramu nnyo n'emitima egy'abakulembeze, ng'era abakulembeze bakakafu ekimala nti ekyo kye bali bategeera ennyo ku Baefeso kyali tekisobola kyusibwa kintu kyonna. Ate n'ekirala kye tulaba kwe kubanga omukulembeze agamba nti Pawulo ne banneebe baali babalanga bwemage kubanga tebalina ngeri yonna kye baali bagenze mu maaso n'avumamu bw'Okatonda bwabwe. Ekitegeeza nti ekyokuyiga weekiri wano nti Pawulo teyagenda mu maaso na kulumba bantu bano nga mu ngeri emu oba endala abateekako omusango guno oba guli, wabula yanyweza bunywezi nsonga ya kunnyonnyola njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ng'alaga nti obulokozi n'okwenenya okuva mu bibi biri mu linnya erya Kristo Yesu yekka. So tetunyooma bantu batannaba kulokoka oba batamiivu oba bakola ki, kubanga naffe ffenna kaakano twali mu ekyo ekifo kye kimu abantu abatannaba kulokoka we bali. Katonda n'atusaasira n'atuzibula amaaso gaffe. Ssaala yaffe kwe kusaba nti Mukama mu kisa kye abayambe nga naffe bwe yatuyamba, naye tetulina gwe tulaba nga mutamiivu ne tumuyisaamu amaaso ne tunyooma ne tumulabira ddala nga tutalina ssuubi lyonna. Wabula ffe kye tukola kwe kumulaga nti ekkubo eryo lyatambuliddemu lijja muviiramu omutawaana. Katonda agaana engeri y'enneeyisa eyo, era abalina enneeyisa ng'eyo Katonda ajja kuba ng'akola ki? Ng'abalamula. Omuntu yenna gw'onyooma olw'ekyo kyali okukola tojja namubuulira njiri, naye singa otegeera nti omuntu oyo yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda wabula asibiddwa olw'ebyo by'alimu, n'omulaga enjiri
eya Mukama waffe Yesu eraga ki era esomesa ki? Katonda ow'ekisa alina obusobozi bwonna obukyusa omutima gw'omuntu yenna. Olwasatu mu 8 omukulembeze agamba nti bw'abanga Dimitiriyo ne banneebe balina okwemulugunya kwonna eri omuntu yenna, ebifo byaffe ebiwulira emisango biggule era n'abakulembeze abalala weebali baleete okwemulugunya okwono n'oli gwe balina. So kyetutegeera ano nti Dimitiriyo wamu ne banneebe bagenda mu maaso n'okuweebwa amagezi okugoberera engeri entuufu ey'amateeka okusinga okwekalakaasa. Olwasatu mu 9 n'ayogenda mu maaso omukulembeze ng'agamba bw'oba nga munoonya bw'eba mulinako ekirala kye mwagala kigwanidde okuba nga ensonga zino zigenda mu maaso n'okukolwako mu ngeri ey'amateeka, era bagenda mu maaso ne boogera eri Dimitiriyo wamu ne banneebe bw'aba nga balina okwemulugunya kwonna okw'ekintu ekyali eky'obumenyi bw'amateeka, ensonga zalina kubeera nga zigonjebwa mu ngeri ey'amateeka. Kati ssebo n'ennya bawulira oyinza okugamba ono omukulembeze nga yali mulungi nnyo. Kyolina okuba nga otegeera ti Katonda waffe omukulu era ow'obuyinza, oyo akola kyonna ky'ayagadde okukola mu ggulu, ku nsi, mu mayanja ne mu bika ebiwanvu. Enteekateeka ye ey'ebintu yafuga eri okukuuma okw'emirembe mu kibuga kino. Kikulu ne tutegeera nti Katonda waffe alina amaanyi okuba nga ateeka ekkomo oba ng'aziyiza obubi obuli mu mitima gy'abantu, ensonga lwaki ne kaakano ensi ekuumiddwa mu mirembe. Ensi tekuumiddwa mirembe olw'abakulembeze be tuyina ab'enjawulo ab'amawanga ag'enjawulo, si ebyokulwanyisa bye balina. Ensi ekuumiddwa mirembe olw'okuba nti Katonda eyatonda abantu abo oba abantu bonna alina obusobozi obukoma n'obuziyiza obubi bwonna obujjudde emitima gy'abantu ne butasukkuluma ne buteeyongerayongera. So kyova olaba Bayibuli etugamba okubeera nga tusabira abo bonna abali mu buyinza. Si be tusaba Katonda oyo abalinako obuyinza okuba nga akola ki? Aziyiza obubi obuli mu mitima gyabwe obutabeera nga busukkuluma, obutagenda mu maaso n'okuba nga obubi bwabwe buvaayo oba bulabisibwa. Bikulu nnyo byategeera. So kyetulaba mu Efeso tewali omuntu yenna mulala yali asobola kuleeta bukakkamu buno wabula Katonda eyateesa era n'apangira ddala bulungi yaleetera embeera eno okubeera nga yagenda mu maaso n'okuba nga egonjoolwa embeera nedda mu nteeko. Olwana omukulembeze agamba nti tuli mu mutawaana gw'amaanyi kubanga tugenda kussibwako omusango ogw'okwekalakaasa olunaku olwaleero ate nga tewali nsonga yonna ntuufu gye tusobola kuwaayo. So kati kino kikulaga nti omukulembeze ono wamu ne banneebe tebaalaba nsonga ntuufu gye baali basobola okuba nga bawa abo abaali babakulira. So ekyava mu ekyo mu Lwana mu olumu Bayibuli etulaga nti bwe yali amaze okwogera bino n'akola ki? N'agamba abantu bagende baddeyo bakole emirimu gyabwe. So okwekalakaasa kuno kwonna okwaliwo omukulembeze yamaliriza nga akukomeza n'agamba abantu baawukane baddeyo bakole emirimu gyabwe. Ssebo n'ennyabo byebyo ebyali mu Efeso nti Pawulo we yalaba obuwanguzi ate tusobola okugamba ti omulabe w'enjiri namba emu omulabe Sitaani eyali musanyufu era n'abaako gwe yagolokosaawo omu ku baddu be, omu ku abo abaana be ab'obusungu n'amugolokosa okubeera nga akunga banneebe abaala ab'endowooza y'emu kubeera nga bagenda maaso n'okuba nga bagolokosa embeera eno ey'okuba nga wabeerawo okwegugunga mu kibuga. Naye omuweereza yenna kyabagwanidde okuba nga ategeera bw'oba olabye obuwanguzi leero oba mu kifo kyekimu tolina kwewuunya enkya oba olunaku olulala nga waliwo omutawaana ogugolokose. Eyo y'ensi mwe tuli ate tulina kubeera nga obwesige bwaffe ebbanga lyonna tubwesigamya kw'oyo omutandisi ow'okukkiriza kwaffe ate era oyo atuukiriza okukkiriza kwaffe. Tibwabeera nga alina omulimu gwonna gw'atuyitidde okukola, obukuumi bwe tebuva
ku bulamu bwaffe, ate n'ekirala kye tumanyidde ddala nti akuuma ekigambo kye. Emitima gy'abano abantu bonna nga bwe bayiikira Gaayo ne munneewe, singa Katonda n'okuteeka kwe okw'ebintu kye kwalamula ku mbeera eyaliwo, byandibadde si byangu nnyo oba tebyaligenze bulungi eri Gaayo ne munneewe wamu naani ne Pawulo. Naye Katonda waffe oyo alina amaanyi okuziyiza obubi obw'abantu, yagenda maaso n'okuuma emirembe egy'ekibuga, ng'era yennyini yagenda maaso mu mitima egy'abo abakulembeze ne bawa okulamula okulungi okwaviirako embeera okuba ng'edda mu nteeko. So twebaza Katonda atuyambye ne tutambula mu ssuula eno yonna kuva olunaku lwe twagitandikako nga tulabira ekitundu kyaffe ekisookera ddala paka olunaku olwaleero ebintu etugenze mu maaso n'okwekkaanya nti tebigenda kubeera mirembe na mirembe. Leero ojja kulaba obuwanguzi, enkya ojja kulaba embeera enzibu ennyo. Leero olaba embeera enzibu ennyo, enkya olaba obulamu ng'ate waliwo embeera eringa eraga nti waliwo embeera ey'okulaba obuwanguzi. So bino tetulina byewuunya nga tuli mu nsi, tetulina byewuunya nga tuli mu buweereza bweba nga birabise, wabula amaaso gaffe tugakuumira ku Mukama Katonda waffe oyo ayatuyita okubeera nga tuli bakozi wamu naye. So olasukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna.